Gwe bavumye obugulu obutono ataaja aliteeyira mukyala wa SB4 ogenda kubanga obifuna maaso awo Farida Nakaziwe ne baby we bannange nabo kyetaagisanga mbeera biddeko babiri bafudde mu ntiisa obutambi bwonna we buli maaso awo ensonga za Tamale Mirundi Junior n'ekika kye wamma tebinnaba kugwera nga yuno senga eyabba amayembe g'omugenzi Tamale Mirundi Junior Johnny Braka naye ate bw'atyo wamma bw'alugendedde mu Prima Kadashi naye bamulangidde obulogo byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga ero nyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano sigenda kulwisa era nga nkutandise ne baby Maktoum ono ndonga ye baby waffe katoba ngambo bage twazaalira mu kikadde omwana wa Farida Nakaziwe munnange mu budde obwedde Prandi Kid nga w'omulabaawo ali mu kuzanyisa buntuntu ye njogera ekindeke amazima gali nti Maktoum ye akulidde ddala bannange nenga we tuliye mu sayidi ezeeyo mu kiseera kye kimu Farida Nakaziwe wamma yalabikiddwako awo ng'alina ekifaananyi ne muwala we ono omukulu bannange ng'omuwala naye akulidde ddala afuukidde ddala omuwala naye abasajja temwewummuzaako mbwe ennamba tugifunye tutya nyongera obajjukiza oyo omwana akyasoma lwa mubiri nti n'omunene engeri gye yalondoola maama we kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Shiba Kalungi munnange ono nazzeemu n'abakoowoola nti mujje mumuwagire ennaku z'omwezi nga nnyawo ali ku cricket over by the way abuzayo olunaku lumu lwokka enkya lwakuna kati olunaku luddako ku lwokutaano ate sente si nnyingi kubanga yateekawo sente entono buli faani we yenna asobole okugenda akola ki amulabeka ate bulijjo mubadde mumulaba nga talina lubuto naye jjukira eno konsati yagikoze ng'alina olubuto ekitegeeza wagenda kubeerawo ekintu ekipya kigwama kyabali takolangako okuva we yatandika konsati ze munange we tweyongerayo ne anteeyira wa SB4 oba Naalongo ate mulowooza abamuvuma obugulu obutono tayongedde okubalumya ayongedde okubagamba nti mumuvuma obugulu obutono mbu yakula bubi kyokka ye mufumbo teyakoma ku ekyo Mukama n'amugemulira n'amuwa n'abalongo mulina mu maaso wano ng'abalumya oba kino kye bayita okwesiimisa oba okwebaza ekyo Mukama kyabeera yakuwa omanye abantu abasinga munnange tebagala kusiima bintu Mukama byabawadde n'osanga omuntu nga Mukama yamuwa akabina katono ye n'akagejesa neeyongerako akabina akatali kake olowooza n'ebimpalanya bingi magulu malungi nze nali simanyi nti Katonda akeera ku makya n'akuwa amagulu amalungi kati naboneka kufuukira ekizibu anti bwentambula nti libasooka okutunuulira ne balyoka batandika bannugu Banton laba obugulu singa kale nze akulina tabujja nabutuusa mu mwaka 2025 nze nno nga bwe nnyongera okubalumya nga bwe mbwambaza ne ku bimpi ne mbubayisaako wamma leero mbuleese bulungi mbuleetedde ddala kusanyuka TV kusaawa 10 paka emu bannugu Banton era bagenda kunyiiga batandike obugulu kituufu bubi ow'amagulu ge amatono ayongedde okulumya mmwe abamuvuma abalina amanene abamuvuma ye mufumbo ow'amagulu amatono awulala nange bino binyuma ate oludda wookaaba ate wooseka bannaye naye nga tuli mu sayidi ezo ey'omukyala mumulemeddeko ne mumulangira nti okujja yeyeetonda yeewe yakula bwatu yazza musango bwe nkuzaako eno ewa Prima Kadashi ono n'omunnange bw'ati ate bw'atabukidde Johnny Braka amulangidde okusiiwuuka okufaanana obubi era agambye bannange ne ba artist ba Uganda nabo olemwa kwegamba ye Prima Kadashi kimwokya kimize ye teyeebya ntama walaba ekintu nga kirungi akyogerako nti yes kirungi era walaba ekibi akyogerako nti kibi naye era mu kiseera kyekimu waliwo wano omwana muwala TikTok amanyikiddwa nga Lulight munnange amulangidde obulogo mbu yaloga Jostede wegamba yamuloga n'ava n'ekumuloga n'amwogoloza Prima Kadashi mbu ye yaloga katambi era kuba kabatuusa. The only man who has ever set eyes on you is Jostede. Wamuloga musajja wattu n'agezaako relationship endala. Let me tell you, ever since Jostede separated, it's evident
ever since Just Teddy separated with Prima Kadash, Mungambe yoko relationship, only one relationship that has ever been successful. Ono mwala yageze zako, but whenever Just Teddy we yali Prima yetwala wombo simanya tukuzabana, which relationship has Just Teddy ever gotten himself involved in? Newangala, it didn't even last a year. Musajja watu avude ne kwebyo kati bagamba his mental health is at risk. Kumulogaloga buli sawa. Just tell me, musajja wamukube ekipali mbizigwe. Chovola babuli akweba kakota do ine ekipali Prima Kadash ine ekipali. Abana be wayogerako mbu bakuba oluyimba olutanyuma. Okuva we wabogerako kwekyo ekipali kyoyina, siddanga mukubawulira kufulumya nnyimba zikuba internet. Kipali. Nga watwala baserebu ku Prima Lusania. Nga watwala baserebu ku Prima Lusania kankubire n'akanankani. Akalango bane mugende mu supporting Prima. Achetaga omusajja gwe yazaalamu abaana yamulogaloga yenna mumazeemu ne supu. Relationship z'omusajja ziganya otambula kuba omusajja takwagala. He shows he wants to move on. Nothing seems to work for him. Ne music career yo gikubye kutta. Awo nno we tuli ate bantu bange Prima Kadash bamulagidde obulogo mbu yaloga Gyostede munange n'amuwunzawunza manye ennaku zino Gyostede takyafaananikako naye nga nyongera obajjukiza buli omusajja w'oleeta obwenzi mu maka era byebivaamu otafuuka nga mawubewube oyonooneka n'obeera nga Lwasa bannange mpadde kyakulabirako nze sibitegeeza naye nga we tuli mbu Prima Kadash omukazi muleme muwaayiriza naye munange asitwagolinga lulwe kulaba nga abeezawo baana batemuwooza mbu yaloga omusajja naye nga we tuli gaata amawulire agenda kagaliwo olunaku lwaliro ku makya munnange atwafiiriddwako omuntu abadde ow'omugaso nnyo eri eggwanga era nga producer skills on the beat munnange olunaku olwaleero yafudde era nga yafiiridde mu ddwaliro eri ekiruddu munnange kigambibwa nti omuntu amubaddeko bwe bamudusiza mu ddwaliro ekiro ng'obulwadde bulinnye bwe batuuse ekiruddu abasawo ne babasaba ssente ezitaabaddewo mu aka akaseera abasawo oluvannyuma lw'okugaana okumulongoosa nga talina ssente ate munnange we yavudde okukutuka kale era nga si ye yekka munnange waliwo omukyala omulala afudde nga bafunyemu obutakkaanya n'omwami we oyo gw'olaba nkuteereddeawo oluvannyuma lwa Manchester okugiwangula kati munnange omukyala ageze n'ayeeyaawo omwami we babakubye ate omusajja sikwe kunaanuula emmundu nga omukyala ddu n'amutulisa walira naye wenjogeera saawa zino zembuyaga ezikazi empewo bannange awo nno we tuli twegendereza abantu naye nga katusabe omukama abawe bambi ekitangaala kibaakire era batebenkere emirembe gaata amawulire agenda kaagaliwo munnange wa Mickey Wine twakava mu concert yonna twagijjuza neebooga mbufunze twakikubira waggulu ate olunaku olwaliro ndowooza tetufunye baby boy olunaku olwayo tufunye baby boy ne bannange bino ebintu binyuma eno mukyala we X bakajja bamugula ewaabwe kyokka ate eno munnange X omusajja Mickey Wine ate naye atukubiddewo baby boy naye nga wamu obulamu okugamba okutwaliza awamu butambulira ddala ng'ate we yali yabubala kale bwe tuli munnange ensonga za tezinnaba kugwa era nga maaso awo nina omukyala agamba nti omuzimu gwa Tamale emirundi siniya gwamulooseza nga gugamba nti ku ntaana ye baataddeko eddagala ate tebakumye ku ekyo ne Tamale emirundi junior we yali atudde mu ntebe eri we baali mu lukiiko lw'ekika munawe era baateekawo eddagala mbu omuntu yaliteekawo ono senga eyali ayambadde olugoye olwa yero eyali asinga okulwekeeza ennyo era yavuma junior eddagala lye mwatadde ku malaalo ge n'eddagala lye mwatadde junior we yabadde atudde byonna Tamale emirundi yabindaze wangi yes bajja bazunza obulogologo ebyo ebyana bw'obanga oli eyo ng'omwana mugatta kitaawo oba omuli kumpi mutuge tebali kwagala ne b'olikola otya kati ate batuga junior bamutuga gwowoleza n'afa anti kati buno obudde junior yabavuddemu bano abantu abo bw'olaba baali baawulira dde ennugu maama wa junior nga bawulira ennugu buno obudde baali bagamba buwulirira omwana nga balowooza mama junior awulira bulu ekyana kyange ne bwe kiba kibbi nze mba nakisindika mba saagala nze nsobola okulonyaabonya omwana wange ne mukuba naye gwe tolina buvunaanyizibwa kati baali bakyali kya muwendo nnyo okukwata ago agasapatu g'embwa ne bagajjayo obusirusiru bwe bayoleseza ng'abafamire ba mirundi simanya beefuula nti eno famire tugira tukoyo obusiru muve ku mwana akwata ku junior
naawe tugenda kujjirayo enjala ez'amaanyi. Mwesonyiwe Tamale Junior. Omwana abasinga Fetimu family uliriza. Fetimu family twale tuteesa tukwate Junior tumuteke ku ntandaalo. Tewali ntandaalo gye bagenda kumuteekako kubanga buno obudde bagambye waliwo eyavuddeyo tumugobye eno ku kika ky'ewagundi ne tumugoba n'eno. Kambabuuze talina waabwe talina wannyina. Mbadde manyi mmwe mwetunga. Mmwe mwetunga kyova olaba mwatta Tamale mirundi nga bino bye mwagala. Bebatta bakazi ba Tamale mirundi ne famire ya Tamale mirundi n'ebyana byammwe ebyo ebikadde ebyo mweteesa ne mutta omusajja musobole okuwamba ebyobugagga bwe musobole n'okukwata okubonyaabonya ono omwana. Ate bwe twanoonyereza Tamale mirundi mu kirooto yaŋŋambye mwaloga Tamale Junior aleme okuwasa n'okuzaala. Yes. Kyogamba talinnyira. Baabo baamuloga kubanga baagala bamukozesa Tamale Junior nga waagenda baamuloga. Bw'obaako ng'olina mugandawo nga mugatta taatawo tomwemalizaamu mukwano tajja ne bw'onoobakomba ennyuma tebali kwagala. Omwana gwe mugatika ne maamawo. Nambejja. Mbadde njagala Junior. Byebyo nga namwateewe mbyewuliriddeko wadde munange Tamale Senior yafa naye naye atalabika tagenda kukkiriza kumanyiira mwana we ate naye kennyini okumuloka nga bateeka eddagala ku ntaana ye. Maaso wano nina Honorable Kisakya Mukama naye era ayongera okuttaanya ku nsonga zino nenga lwaki omwana wa muno oba omuloga gwatali Katonda wa ku nsi gwataamutunda lwaki ologa omwana wa muno mbwasiraane. Zigenda kubanga obutambi wamma mbu batuusaako era munzikirize mbasiibulire wano ba mikwano Omukama abampiire kyonna kye musinga okwagala tulanga bizinesi bannaye gwe naayagala okukulangira bizinesi enamba yakuyomba. Ebigambo bino bigende eri abaana b'omugenzi Joseph Tamale Yohana mirundi bokka si famire. Abalabe ba kitammwe bali mu kukuba kannawadda kano bali mu kusanyuka. Abalabe ba famire yammwe bali mu kucacaca. Mujje kitammwe mu media. Gwe mbadde mmanyi nti ategeera naye ng'ate omutwe eddebe lyerere nga gummonde gulimu n'envunyu kyekino kijjo mirundi. Omuntu tayinkirizanga kitaawo nga mufu n'amuyiikirizanga ne bw'aba afudde ng'onotandika okujejemba ojejemba ki? Tamale mirundi Junior akyali mu kukuuma ekitiibwa kya kitaawo wadde mmanyi kati mulimu akatima kammwe ak'amazaako si mwana wa nnyoko. Gwe kijjoni baakuzaala wekka onoonya buganzi kati gwe gwe baazaala wekka talina b'ozaalibwa nabo balala genda obeere eyo n'oyasama n'okwasama nti muganda ffe twamugobye tasobola kutula mu kikolwa kitaffe oli mazi nnyo. Badde otegeera n'okutegeera kati gwe yazaala kyeddebe lyerere. Maama wa Junior mumutaddeko akakunguliro naye kankubuuze gwe kijjoni taatawo nga bujje temumuddamu. Kambagamba abaana abasigadde okuwangula abalabe ba kitammwe mwekwate wamu baleke kulaba nga mweyuzizza. Kati kino ekijejemba mbu Tamale Junior tasobola kudda mu famire ya mirundi otooli mazi ayinza obutadda mu kika naye okujja mu baana ba mirundi bazaala ekyo kirina okuba obvious. Ate naye ekika tekisobola kugoba mirundi bayiro kimugoba kitya kyekyemuzaala ekika kyagazaaki we baazika kitaawo amanyiiwo. Mugoberera amateeka muleke kulya buli mazi. Temusobola kubanga omuntu yakyawa omuntu nga mulamu ne bw'aba afudde nga mulamu. Nalabye ssenga egeege le bayita ssenga oyo sina ssenga oyo abadde awalana mirundi okutuusa lwafudde kubanga ebyo ebigambo obadde tobyogera. Ekyokubiri mwewulirize bwe mma mwali mu lukiiko lwa kikolo ekyama lwaki nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ob'ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural
alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman, wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyinkiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba in harmful bacterias